Abantu bangi bazze nga bajaguza nga bagamba nti ekibuga kyabwe kifuuse Masaka City ajjudde obulungi. Awo nno gye tuba twogerako tuba tuli mu Buddu Masaka. Embeera nga sobola okuba ate ng'etambula. Mwaka gwa 2019 empologoma ya Buganda baffe Cuucu yasobola okuba ate ng'asiima yalikako oba yasobola okuba ate ng'aboggola n'agamba nti Masaka yeetaaga okuba ate ng'ekuzibwa n'etuuka ku ddaala erya City. Kati mu mbeera eyo yonna nga lumu omwezi ogw'omusanvu 2020 ekibuga Masaka kyasobodde okuba ate nga kyatuukiridde okufuuka City. Naye nga kye twebuuza abantu bangi beebuuza ebibuuzo bingi nnyo naye nga ansa ntono nnyo. Tukkirize City eyinza okuba ate ng'ezze Masaka naye nga City ani agiganyulwamu? Bannabyabufuzi oba abantu abawangalira mu Masaka bangi bavuddeyo mu kutya nga bagamba nti ebintu byabwe nga bw'olaba eby'e Kampala biyinza okudda eno mu mbeera ya City ey'okuba ate nga batereeza. Bwe tuba tugaye mu kibuga Masaka, akeedi eziri mu kibuga Masaka ozibalira ku ngalo. Bwe ziba nti moolo mu kibuga Masaka tuyinza okuba ate nga tetulinamu moolo n'emu gye bagamba nti moolo. Mu mbeera eno ebizimbe bingi nnyo, ebimu oyinza obiwulira, ebimu oyinza obutabiwulira. Tulinamu ekizimbe kye bayita Muto Complex, tulinawo gye bayita Twin Tower, waliwo gye bayita Mpuga Building, Kamagwa Building, waliwo kye bayita Jupiter Plaza, waliwo Kiwumulo Plaza, Kayondo Plaza, n'akeedi endala n'ebizimbe ebirala bingi nnyo ebizimbibwa n'ebyo bye tusobodde kuba ate nga twogera. Naye nga gwe ali mu Masaka oba ayinza okuba ate ng'ojjako mu Masaka bye bimu ku birimu ebizimbe by'oyinza okugamba nti abantu abasinga kwe basinga okuba ate nga bakolera oba okukakkalabya emirimu. Ne mu mbeera eno nga basobodde okuba ate ng'ejja abantu beebuuza nti Masaka yatandika etya? Masaka bingi nnyo by'oyinza okuba ate ng'onoonyerezaako. Mu mwaka gwa 1953 Masaka yasobola okuba ate ng'etandika mpola mpola ng'akabuga akakula. Mu mwaka gwa 1958 yasobola okuba ate ng'eyimusibwa n'efuukibwa Town Council mu mwaka ogwo 1958. Mwaka gwa 1968 Masaka yasobola okuba ate ng'eyimusibwa nedda ku ddaala lya Masaka City. Mu mbeera yasobola okuba ate ng'etambula ekibuga kye bayita Masaka mu mwaka gwa 1978 paka 1979 abajjukira olutalo lw'e Tanzania nga embeera gye bajjukira Sabasaba ekibuga Masaka kyasobola okuba ate ng'abantu bakidduka olw'embeera ey'entalo. Abamu baafa, abamu ne basobola okuba ate nga bava mu Masaka, abamu abaasigalamu ab'omukisa ne basobola okuba ate nga n'akadde kano oba oliawo bazzukulu baabwe bakyaliwo mu mbeera eno. Mu mbeera asobola okuba ate ng'etambula ebya Masaka tebibadde birungi nnyo olw'embeera inti bangi nnyo abasobodde okuba ate ng'essanyu lya Masaka lyaggwa olw'embeera nti entalo ez'emirundi ebiri zasobola okuba ate nga zikaabya abantu. Amakolero awo ne gasobola okuba ate nga agamu gasobola okuba ate nga gagenderera ng'omukadde akogga. Bwe twogera akadde kano mu Masaka tuyinza okwebuuza amakolero ameka ge tuyina? Erikola Sabatu tulina oba erikola Lugabire tuliyina? Oba oyinza okugamba tulinawo ekkolero ly'Obugolo? Tewali wadde mu Masaka City efuuse Masaka. Oyinza okwebuuza tulinawo ekkolero, kale tulina ennaanansi, enkuke, eminyinya yonna, Naluzaale Kyannamukaka tulinawo ekkolero n'erimu? Mu Masaka tetulinaamu wadde n'akamu. Ekibuuzo kidda ggwe gy'oli, ayingidde mu City, mu Masaka City eyamba baani? Nze nyinza okuba endowooza yange egamba nti bannabyabufuzi bokka abaagala okuba ate bafuna obululu oba oliawo be bali mu mbeera ey'okuba ate nga baagala City. Mu mbeera eyinza okuba ate ng'ekola City twetaaga emirimu ng'abavubuka beetaaga okuba ate nga bafuna ku mirimu egy'enjawulo. Mu mirimu okutereeza emirimu awo nno tuba twogera ku makolero agayinza okuba ate nga gayamba ku baana abavubuka abakadde n'abakyala abayinza okuba ate nga batambuza emirimu gyabwe. Bwe tuba twogedde ku kintu ky'amasomero, amasomero mangi nnyo. Ekyamasomero mu Masaka toyinza kuba ate ng'ogireka Mabaga, yo esobodde okuba ate ng'ekulembedde ddala. Amasomero mangi nnyo era geetikka Uganda yonna. Tugeze ng'ebigezo byonna senior 4 senior 6 P7 awo Masaka esobodde okuba ate ng'ekwata ettaffaali erisookera ddala. Mu mbeera transport okuba ate nga batambuza transport kuva Kampala Masaka ebyo byonna bibaddewo. Tugambe eby'enguudo e Masaka tukyalina ekizibu kye bayita eky'enguudo. Oyinza okuvaako mu kintu kye bayita nnyendo ng'oyingira Masaka ekikwaniriza bye binnya byokka. Tukyenyumirizaamu nti batuwadde City. Naye bwe tutunula mu kibuga kyaffe Masaka nga bwe kiyimiridde, kino tukubiriza abakulembeze ssente bwe baba bazituwadde tuzikozese ekyo kye zirina okukola okulaba nti ekibuga kyaffe kituuka ku mutindo gwa City. Bw'otambula mu kibuga Masaka okuviira ddala ku Welcome mu nnyendo n'otuuka ku laawundi ey'Ekijjabwemi, ekibuga kifu. Emmotoka bbiri tizirina we zitambulira, ebinnya bifuuse ebinnya. Osooka kuyimirira
n'olindirira n'olinda munno n'ayitawo naawe n'olyoka ojja nze ebyo nsuubira mu site bwe tuba nga tufuuse ndi tufuuse site Masaka ebyo tibyali baddemu kale site eba nnungi naye nga ku sayidi endala wabeerawo okunyigirizibwa kuli bwe kuti ngaffe bampale nywera muguwa biseera ebisinga tuba twazimba obuyumba bwaffe obw'ekito kati site bweyingirawo oluusi okwagala okutuuka ku mutindo gw'ekibuga obuyumba obwo oluusi babubamenyesa nga baagala muzimbe ennyumba ezitegeereke. Ensonga ey'okubiri amataala ku nguudo. Ekibuga Masaka baatuwa amataala ekibuga kyaka naye omukulembeze w'eggwanga lw'anaakyala mu kibuga oba n'ayitamu ettaala z'e Masaka lwe zaaka. Tusaba ettaala bwe bandi tufuuse site ettaala zaffe ez'oku makubo baziteekeko ekibuga kibeere nga kyaka. Tujja kubeera mu site ejjudde enzikiza. Ennamba ey'okusatu kasasiro mu kibuga afuuse kasasiro buli wootuuka kasasiro. Tusaba bwe bandi tufunye site kasasiro abeere ng'ayoolebwa ekibuga kibeere nga kiyonjo nga kituukagana n'omutindo ogwa site. Tanese tuyite yennyini ebulamu kubanga otambula n'ovaawo mu katale n'ogenda kutambula genda wali kwebaka abayaaye bonna bajjudde ate nga ku kkubo amataala gonna gaazikira ebyo bye baalisoose okukolako. Bw'oba ovudde mu nnyendo Masaka City ejjudde binnya awo nno Masaka City gye twogerako mu mbeera eyo. Bwe tuba twogedde ku by'obulamu oba oli awo tubaddeko n'amalwaliro era nga gakyali gasobodde okuba tegakoze omulimu ogw'amaanyi ennyo. Kitovu Hospital toyinza kuba ate nga ogiyisaamu maaso eyambye ennyo era eyambidde ddala. Mulago gye bayita Masaka Referral naye esobodde okuba ate ng'ekoze ky'amaanyi nnyo ne naddala mu mbeera ya COVID-19 esobodde okuba ate ng'erwanye ennyo era n'okuyamba abantu abateesobola mu kasente basobodde okuba ate nga bakoze ky'amaanyi nnyo. Ye Masaka City gye nkutegeezaako mu mbeera eyo. Ate mu by'enkulaakulana Masaka esobodde kuba ate ng'ekulaakulana etya? Bingi nnyo bisobodde okuba ate nga bizimbibwa abatuuze basobodde okuba ate nga bajjamu mu Masaka n'oba oli awo ebimu bikyabulamu amakolero yeddibu eddene erisookedde ddala. Tukyetaaga amakolero mangi nga bwe gasobodde okuba ate nga gatambula. Oba oyinza okugamba nti bingi nnyo bisobodde okuba ate nga bitambula naye nga Masaka gye twogerako akadde kano eri ku square kilometers 362.41 kwesobodde okuba ate ng'etuula. Wetwogerera Masaka City basobodde okuba tebagyawuddemu amagombo oba divisions 2 Kimanya Kabonera n'Ennyondo Mukungwe oba oli awo akadde abagenda kuba tebafuna MP omwami n'omukyala mu mbeera eyo abategeera ebyobufuzi. Ne mu mbeera eno nkutegeezaako Masaka City gyeyagala okuba ate ng'ojja birungi nnyo Masaka. Tulinamu biichi zaffe abagala okuba ate nga mwesanyusa. Nabugabo Beach weeri, waliwo Birinzi Beach, waliwo Greenville wano eri Gayaza Masaka esobodde okuba ate nga nayo weeri mpolampola. Abagala okuba ate nga bakyakala wooteri Masaka nazo mweziri zoyinza okuba ate nga oyogerako zojjukira ne zotajjukira. Tulinawo gye bayita Maple Hotel, Maple Leaf Hotel ya mukulu gwe bayita Haji Jamiru. Oyo naye esobodde okuba ate nga tukoledde wooteri ennungi eri opposite ne Baswaibu Furniture basobodde okuba ate nga nabo batambuza ensonga. Tubaddeko ne bannaffe abamaliya Fulo ewa mukulu Tanansi oyo ebivulu byonna Masaka we babize bijjawo ku Malia Fulo. Hajjati Provide naye takoze kya Hajjati Provide naye asobodde okuba ate nga akoze ky'amaanyi nnyo okuba ate nga kuza embeera ya wooteri Masaka. Bw'oba oyogera ku wooteri bw'otayogera ku Provide oba tolina kyoyogera. Tulinawo gye bayita Vienna Golden Hotel ne Vienna Sport awo wonna tuba twogera ku Vienna Golden Hotel. Omukulu Eskeban asobodde okuba ate nga naye asobodde okuba ate nga akoze ky'amaanyi ne mukulu we Magala okuba ate nga ensonga zonna bazitambuza. Omukulu wa Garden Courts mwebale kuba ate nga nazo bakitambuza. We tuba twogedde ku Hotel Zebula naye baddewo waliwo gye bayita Nandis, waliwo gye bayita Gold, gye bayita Griton Hotel. Waliwo bangi nnyo woteri nnyingi nnyo esobodde okuba ate nga ziri mu Masaka. Gwayagala okuba ate nga ojja mu Masaka woteri mweziri era osobola okuba ate nga ojja n'owummulamu naye nga efuuse Masaka City. Kye twebuuza omuntu ali mu Masaka City banaasobola okuba ate nga babeereramu mu mbeera eyo. Bingi nnyo ebibuuzo bingi nnyo. Bw'oba zze Masaka City namu mulimu radio esobodde okuba ate nga ziwangaliramu. Masaka mwatandikewo mu radio ez'enjawulo. Mwalimu radio bayita Radio Equator yali ku 93 wetwogera akadde kano yasobola okuba ate ng'ewummuzaamu emirimu gyayo naye nga budde bwonna eyinza okuba ate ng'esumulula. Tulinawo radio gye bayita Word of Life Radio eri mu kitabaaza gyewangaalira. Waliwo radio gye bayita Impact nayo weeri yabalokole. Waliwo gye bayita Radio Buddu naye esobodde okuba ate nga mweri. Waliwo radio gye bayita Top Radio ne radio gye bayita Sentinel emu ku radio ezisinga akadde kano ng'eri wansi wa Masaka Diocese esobodde okuba ate ng'egitambuza era nga radio Sentinel
eri ku mukutu gwa 88 katonyeze emu kwesobodde okuba ate ng'eweereza zezimu radio eziri mu Masaka City. Ngamba Masaka City oyinza okugamba nti ate yaffe ey'Erwengo nga tebajogeddeeko, eyaffe ey'ekyotera ndiku za Masaka eziri mu Masaka City esobodde okuba ate ng'omuntu alina okumanyaako ne bannaddiini mu Masaka balina kye boogedde ku Masaka City nnyo kubanga kinajjukirwanga mu byafaayo by'ekibuga kino ne Budunga essaza weewaawo Greater Masaka nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri bwe yasiima okusabira mu Lutikko Kako ekigambo ekyo ne kiryoka kituukirira. Manyi nti nno kyali kyakubaawo, kyali kyogerwako naye tekyali kyakuba kyamangu ndowooza nga kaakati bwe kyakoleddwa lwakubanga eddoboozi lye lyavaayo. Tumwagaliza obuweereza obulungi buli lwalaba nga mu Bwakabaka bwe waliwo oba oliawo byali badde bikoleddwa nga naye tebikoleddwa bwe bityo n'asitukiramu eddoboozi lye liwulikika obuweereza obwo ne busobola okutuuka ku bantu. Siteeno mu kugyenyumirizaamu kitegeeza kukola nnyo. So babadde bannabuddu abakulaakulanyiza Kampala okumutuusa watuuse. Watya kaakati nga tufuuse site ne basituka mu maanyi agatoogerekeka ne bajja ne tuzimba ekibuga kyaffe ekya Masaka. Ate ndowooza gunaabula asala tukulaakulanye ekibuga kyaffe tukiyonje enguudo tuzirabirire we zikoleddwa. Ninawo n'essanyu lyetwogereka kuba kakati oluguudo olulaga ewaffe egyensibuka Essese luluno olukolebwa baluyiwa kolas. Kale nno ekigambo ekyo ffenna we tunaakolera awamu ne tubeera n'omutima ogwagala ekibuga kyaffe gw'omma tujja kugenda mu maaso. Ne Bishop Kaggwa omuwummuze agambye bw'ati ninga ffenna twagala tubeera omuntu omu era kyembaagaliza nti bakyongere mu maaso kuva mu kitundu kyekimu tuweereza abantu be bamu obusobozi tulina bwawufu naye bwe tugatta ebyo byonna awamu tusobola okufuna obukulembeze obulungi ne services ennungi ezituuka ku bantu baffe aye nabo ne beesiimira mu kulonda kwabwe. Obulungi bw'abantu kiki ekigasa abantu sifaayo oba wali wa yero oba oli wa kakobe oba oli wa white and green naye abantu baffe bafuna services bakulembeddwa bulungi. Bw'alabawo ekibiina ekirala tayagala kubeera naye kibiina tekikukyayisa muno era tekikutiisa muno. Yogera ky'oyogera naye ayogere ky'ayogera buli omu amanye munne kyalowooza ne kyategesa okukola. Mu Masaka abakulembeze ba Masaka City nga weetuukidde omukulu Kayemba afaayo. Galumu tutandise okubeera site tugenda kuba n'emikolo gya mirundi 2. Tuluddewo okufuna ennambika okuva mu gavumenti oba ze bayita guidelines ku ngeri gye tugenda okukolamu obukulembeze obutandika. Kati n'olwekyo egy'emikolo egikwata ku kukola obukulembeze obutandika, okubulayiza, okuyita abagenyi, okuwongera okusaba, ebyo biribeerawo nga program bwe tunaagibannyonnyola. Naye eno ey'olwaleero yo tugenda kukola ebintu ebitonotono. Okusooka tujja kuba kutulisa ebiriroliro oba fireworks ku ssaawa 6 ogw'ekiro okutegeeza nti tuyingidde mu kintu eky'ebyafaayo ekipya okubeera nti mu Uganda cities ezizzeeko naffe Masaka mwetuli tujja kutulisa ebiriroliro. Ekyokubiri tujja kuyisaamu ebimotoka ebirambi ebyongera okwebaza kuyozaayoza n'okubayozayoza mu nsalo yonna gye tuyita okuviira ddala eri Kamutuuza kuba kati site etandikira Kamutuuza awo waggulu kasozi awaawukana Kalungu ku lw'e Kampala ne Masaka. Tugenda kusimba emiti egiraga entandikwa ya site weetandikidde. Tujja kubaamu n'okusiiga zebra crossings ewasalira abantu ab'ebigere mu site muno. Kakati n'olwekyo ebyo bintu bijja kubaawo okulaga nti tutandise nga site, naye oluvannyuma lw'okufuna guidelines tujja kukola omukolo ogw'okutuuza abakulembeze abapya. Era ye meeya asobodde okuba ate ng'atandika ne site nga Lord Mayor owa Masaka City asookedde ddala mu mbeera eyo asobodde okuba ate ng'ajja naye nga banatandika okulonda 2021 era nawuliddeko nti naye ayinza okuba ayagala bwe mu pika. Tulabe embeera nga bw'enaatambula. Omukulu wa Katwe Butego abadde chairman Lukanga Dennis Majwala yakolako ku radio Yikweta n'akolako ku Simba eyo, akoze ku radio nnyingi nnyo, ate abadde mu Nakatemba muyimbi naye abaddewo era ensonga ze azoogerako bw'ati. Tukole ekibuga ekiri ku mutindo ogukuuma, ogulabirira, ogutaasa obutonde bw'ensi nga situtema miti gyonna kugimalawo nga tuleme kukola kibuga kya seminti n'amabaati nga tulaba mutina gumu. Gye tulina gye tutambuddeko ebibuga eby'omulembe si bwe bityo bwe biri.
biteekwa okubeera mu green belts, biteekwa okubeeramu emiti. Ebimu ebibira birina mu kibuga nga kibira kiri mu kibuga naye nga bakirizavinga okutaasa obutonde bw'ensi. So nze ndowooza nti bwe tuba tunakola ekibuga eky'omulembe, ekisooka tuteekwa okulowooza ennyo ku butonde bw'ensi. Tuteekwa okukola ekibuga ate ekitaagobe bannamasaka mu kibuga kyabwe, ekisinga ogoba abantu mu kibuga kyabwe zenteekateeka embi ezitakwatagana na mbeera z'abantu. N'olwekyo tuteekwa okukola enteekateeka ezikwatagana n'abantu bannannyini kibuga okulabika nti bakisigalamu. Ebyenfuna ebirungi ng'abantu bajja mu kibuga kyabwe balina kye bagenda okukolamu. Tulowooze ku nsonga ya industries n'amakolero amalala, factories naki ebinaawa abantu baffe emirimu, okuba nti ekibuga kirimu ku bantu ate nga balina bye bakola ng'ate bafuna. Tulina okulowooza ku byobulamu bw'abantu baffe nti tukola ekibuga ng'era kijja kukuuma abantu baffe nga balamu, nga tukola ekibuga ekinaakulaakulanya kinaakyusa embeera z'abantu baffe, so si kibuga kujja ate embeera z'abantu baffe ne zikalubizibwa oba ne ziddirira, wabula okuzisitula. Ekibuga ekirimu abantu abatya Katonda, tuleme kwogerwako ng'ekibuga eky'abakafiiri, ekibuga eky'abatujju, ekibuga eky'ababaaya, wabula kyogerweko ng'ekibuga eky'abantu abagunjufu. Mu mbeera eyo mu Masaka tulinamu kirabu by'okwesanyusa, gamba tulinamu wali ku Toto mu Nnyendo, obeera oyogedde ku nsonga nnyingi nnyo. V-Sport awo SK Brian oba omulaba Nyama Choma, wali okusiza Gardens, tulinawo Tavern Kick, tulinawo Club Ambiance, n'obufu obusanyukirwamu bungi nnyo. Tulina kusaza mu Kimanya mu Nnyendo bungi nnyo, era tosalako bw'oba ogambye nti mu Nnyendo ebyokusanyuka byo gye biri budde bonna. Gwayagala okuba ate ng'onyumirwa Masaka City, bingi nnyo ebisanyusa mu Masaka City, era nga n'abayimbi bangi nnyo abasobodde okuba ate bava mu Masaka ne bapukamingi, era nga kigamba nti mu Masaka bapukamingi bayinza okuba bali mu 1,500 abagezaako okuba ate nga bavaayo mu Masaka City. Era nga mu studio ze tulinamu mu Masaka ezikolera abayimbi, tulinamu gye bayita Owas Studio eri awo saidi z'erwanyi, tulinawo studio y'omukulu bamuyita Amiri Records, waliwo Cranimax Record ya mukulu gwe bayita Segane Cranima, waliwo eya Jimmy gye bayita 3 Bros Media, tulinawo gye bayita Key Records ne Double P eya munnaffe gwe bayita Mr Spelling, omuyimbi oyo eyakatufaako gye buvuddeko mu mwaka guno ogwa 2020. Bayimbi bangi nnyo abasobodde okuba ate nga bajja bakoledde Masaka City. Mukulu Eddie Kenzo toyinza kuba ate nga omuyisa mu maaso. Bayimbi bangi nnyo wadde nga basudde naye yayita muno, wadde nga Verisa Zebukoma Nsimbi, Christopher Sebadduka Walukaga, abayimbi bangi nnyo oyinza okuba ate nga oboogera n'ogamba nti baani bayimbi bangi nnyo. Ebimu ku byo ye Masaka City bangi bajjogerako. Masaka City egenda kufuuka ki, naye nga tusaba nti abakulembeze banaaba bazze basobole okuba tebafa ku muntu wa wansi. Tunakyetegekera kubanga n'abakulembeze tebanatulambika nga bwe kigenda kutambula. Tunamanya anaagenda okutwala ekibuga, oba meeya yagenda okukitwala, oba chairman LC5 tumanya agenda kukikulwa, naye simanye emisoro gijja kubawa, basinga kijja kutunyigiriza naye n'enkulaakulanya nyungi. Kibuga tukirinze era twakisanyukira, naye tetumanyi birungi bikirimu, era ffe tulinze kulaba birungi byakyo, naye nga tubadde tusaba Masaka tufunemu enkulaakulana ey'amaanyi. Singa tufunamu ku basuubiza ab'enjawulo, naffe ne tusobola okufunanga ku bintu, naffe tusobole okukulaakulana mu kibuga kyaffe. Katusabe nti abakulembeze tebatufunye ffe bamufuna mpola. Ate bannabyabufuzi bagenda okifunamu nabaagala okwesimbawo, sifa abantu ba bulijjo. Tebakulimba kutubonyaabonya kuva wano dda wali bokufunamu kutujjako misolo okutubba naye twali tugenda kukifunamu ffe nga City. Naye badde municipality tebadde batuuka, kati bagenda tubbira n'okutugobaganya. Muyinza okuwulira ebyekampani mugamba mbw ate City KCC abantu mubagobye ebya KCC ebyo. Masaka City tubasaba bwebezze bannabyabufuzi mukole ogwammwe n'abantu mubatereeze, mugambe nti mutereeze kino kitambule bwe kiti, muleme goba bantu, mubatereeze butereeza, embeera esobole okuba ate nga beeyagalira mu Masaka yaabwe. Masaka ne mu mbeera nga bwetambula, Masaka nga bwesobodde okuba ate nga ekula, tusobola okuba ate nga tuzzaawo ekintu ky'obulimi. Obulimi mu Masaka busobodde okuba ate nga buzaaye. Ate nga Masaka edda bagamba nti ettooke liva Masaka, akadde kano liva mu Mbalala. Kadde kano Masaka twalibadde tuyina amatooke, ebyobulimi sobole okuba ate nga tubifaako. Embeera ya security okuba ate nga
mutuyamba ku mbeera y'ebyobulamu okutambuza ensonga zonna. Pharmacies nyingi zesobodde okuba ate nga zikula mu Masaka eziyambyeko mu mbeera eyo. Ne Uganda Police UPDF tulinawo wali Kasijjagirwa Army Barracks nesobodde okuba ate nga ekoze gw'amaanyi nnyo. Jambo omukulu gwe bayita Brigadier Semwanga webale nnyo okuba ate nga otambuza ensonga gyali eyo Kasijjagirwa. Abasirikale mwenna mwebale kuba ate nga mukoze bingi nnyo by'oyinza okuba ate nga oyogera ku Masaka City by'ojjukira ne by'otajjukira naye nga ebimu ku byo by'oyinza okuba ate nga oyogera ku Masaka City ekibuga amakula naye nga amakula gajja kufuuka nga abantu basobodde okuba tebasigala mu kibuga kyabwe n'abazze bakolemu emirimu obulungi. Naye nga tubasaba mu Masaka City muleme kugoba bantu ababaze mu mbeera